Mugamba mutya mwena abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba watannaba gyegattako genda maaso n'ogyegattako nyiga kalwedi akukola bosobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde eddagala erigenda okukuyamba okujjanjaba kye bayita akasekere k'oku maaso oba akasekere ku liiso. Akasekere ako mwana wattu kajja ne kakwata eriiso ne lizimba ne kubaako oluntu olusongovu nga lulaga nti budde bwonna lwetaaga kunyiga kujjamu oba kululinda kuleeta otusira n'otunyiga. Kati akasekere ako kakwata nnyo, kasinga kukwata nnyo baana bato naye n'abakulu kabakwata. Ensubira mu kategeera ke bayita akasekere ku liiso. Kati akasekere ako ngenda kulaga eddagala eryo ligenda okukuyamba okukaggyako amangu ennyo nga kakakwata. Okusookera ddala tulabye akabombo ne tulaba n'ebbombo wamu n'olweza olwo bayita olweza lw'olaba okitegeera. Kati ogenda kufuna akabombo okufuna n'ebbombo bulungi nnyo wamu n'olweza obigatte wamu bulungi nga bw'ogenda okulaba, obigatte wamu bulungi nga bw'ogenda okulaba. Kati w'obifuna nkugamba ebbombo lya mirundi ebiri eryo liyitibwa ebbombo n'eddala liiryo lyawukana ga njawulo. Kati bwonna obufuna lumu n'obugatta n'ogattamu ne kye bayita olweza. Kati obifuna bigatte wamu obiyengere mu ngalo, ojja kuba olaba nga mbikola, obiyengere mu ngalo bulungi nnyo. Omala obiyenga bulungi tandika okutonyeza otuzzi ng'otonyeza ku liiso awo wali akasekere. Nkugambye ebintu ebyo bijjanjaba akasekere k'oku liiso okitegeera. Kati wamala obiyenga nkugambye eddira ebbombo n'ebbombo oba akabombo n'ebbombo wamu n'olweza bigatte wamu okitegeera. Nga okimanyi nti ebbombo lya mirundi ebiri, waliwo akabombo wamu n'ebbombo. Kati ligatte wamu ofune n'olweza obigatte obukoola obwo obugatte wamu omale obuyengere mu ngalo bulungi nnyo. Omala obuyenga bulungi amazzi ago agavaamu gatonyeze owali akasekere awo ku liiso. Kagenda kuba kagenda bulungi nnyo, kagenda kuwona mu bwangu obw'ekitalo. Kakati waliwo n'ekintu ekirala era ekijjanjaba akasekere k'oku liiso. Waliwo tubiyite tutya bino ebibeera mu matu, baziyita nvumbo, ekyo ebibeera mu matu ebyo. Osobola okuteekayo batugeze peeni oba akantu ku matu n'okateekayo bw'oti n'obeera ng'okeetoolooza mu kkutu, ogenda okukasikayo nga kaliko ebintu ebyo ebibeera mu matu. Ebyo nabyo bijjanjaba bulungi nnyo akasekere k'oku liiso. Era w'oteekayo tugeze oba peeni n'ogiteekayo mu kkutu n'oba nga agyetoolooza mu kkutu. Kati w'ogijjayo n'olaba obwo obucaafu obugirako obwo buggyeeko obuteekeko wali akasekere osiige ku liiso awo wali akasekere. Kajja kuba kajja kuba kawona bulungi nnyo okitegeera. Obiraba ebintu ebyo bw'otyo olina okutonyezaako bw'otyo nga bw'olaba ebyo by'oyenze bw'otyo nga bwe ndi mu kukola. Otonyezaako otuzzi ku liiso awo wennyini owali akasekere we kakutte, ofuna omuntu n'akutonyezaawo oba n'odda mu ndabirwamu ne weetonyezaawo. Kajja kuba kagenda. N'ebyo ebintu bye nkugamba eby'omu matu, ebyo eby'omu matu nabyo birungi nnyo. Obijjayo bw'obuggyako bulungi ku peeni oba akantu ku matu n'obuggyako n'obusiigawo awo wali ako ke bayita akasekere k'oku liiso okitegeera. Ebyo bye nkugambye bigenda kukuyamba okujjanjaba kye bayita akasekere k'oku liiso. Bonna bikoze bulungi nnyo bijja kujjanjaba, kajja kuwona. Kagambye kakwata nnyo abaana abato wamu n'abakulu kakwata ku liiso. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mwebale nnyo, mweraba.